tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi okubanga otulabira gwali mu ggwanga Uganda nawe ali emitala amayanja eno bagita There is Still Hope tulina There is Still Hope 2 testimony n'ebirala byonna so okubanga ate ogenda yabe ebirooto dreams and visions weeri kino kyaffe kisooka Mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero tukuliza ekitiibwa n'amateno mu mutukuvu tulungamye Kristo Yesu mwana akatono tusabidde amina. Balamusiza kumwe abeekumira ku The Still Hope 2 ezo zonna za Luganda Africa for Jesus TV testimony mukola kyamaanyi nnyo okubanga mutugoberera ate Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Kale tugende mu ggwanga erya Austria. Era gwoba ng'oli wabweru w'eggwanga ng'okola tandika okuwanga akasente obako ekirala ky'otandika okupulaninga naddala nga bakukozesa bwe kiri kubanga bwe tutuuse either okkiriza digital ID oba kale generally either okkiriza process ekutwala mu mark of the beast bwe kiri oba omulimu ofiirwe awo kati we bitandise era bangi mu abali ebweru mugenda gobwa ku mirimu bagenda gobebwa kugambye leero either otwala process mu maaso oba omulimu ogusuulawo ku bibiri kati ogenda londako kimu kubanga kati bwe budde bwe tulimu akabonero okubeera endorsed kabenga bakanjula eri ensi naye mu nyanjula yaako process egenda kubeera yanjawulo tebagenda kakuba omulundi gumabbu nti kagudde phase stage by stage mutendera ku mutendera akati mu ggwanga erya Austria kulira aliri awo mu Europe waliyo omusomesa wa myaka 35 bamuyita Elizabeth oba Elizabeth eddala tebali tubudde bulungi naye nga liri ti ndowooza ticca oba yaani yagobeddwa mu public school oba amasomero aga gavumenti ag'olukale aga gavumenti bwe kiri mu kibuga kye bayita Vienna tukisanga mu ggwanga eryo erya Austria. Kakati Vienna Board of Education ye UNEB yeeyo yateekawo okukozesa digital ID okw'obuwaze okw'empaka eri buli muntu yenna kulira ali mu education system nzize balina okukozesa kakati tebiringe manye muwanga ago tebiringe eno waffe eno mwana ye mwana kasazaalibwa atandika fayiro ye era ogenoweza myaka 2 nga buli kimu walwalako wano wagendako eno ogendako yonna bibeera computerized babiteeka mu kompyuta kati feno bakuzalira mu kitooke eyo mu kandwa tebalaba bamuliisa malagala ga lumonde banti eriwoza omusango kyangu bakukwata mangu baba balina obuddo n'obuvo data yena baba mulina kati eno Austria yaleese system eyo mu masomero bave ku analogo ate fayiro waffe tulina register book ne babijjawo nti digital system bintu kati bya digitali erina okukola omwana balina omuwa digital ID kati ono teacher ndowooza yakyekengedde yakirabye n'agamba bano abaana tuba tubatandisiza process bawawedde olugendo lwa kabonero ak'ensolo baba balutandiseeko ye n'agaana n'agaana sijja bikozesa nja kudda ku bitabo byange mbawandiika omwo nja kuddayo kakati eno Vienna Board of Education mpuliriza yayanjula enteekateeka eyo omwezi ogwokusatu ogw'omwaka guno mpulira nti abasomesa bonna okubanga bakozesa digital identity kituufu ekyo kitegedde nkirabira ddala omusomesa ajja gikozesa okubanga awa student grade
data we namukwatako basengabe kirwadde ki ekiriko mu family byonna ebyo babikola ki babina beetaagira ddala lwaki ogwagwa lwaki owungawunga mu kirasi grade kitegedde travel expenses ebyentambula ezesaasaanyiza nawagendako wano okasasa byonna okitegedde nkitegera bulungi nnyo n'agaana yagamba zisigenda bikuliibu gamba nonono mu bikozese balala era yagambye agenda mu mateeka agenda kubawaabira tagenda bawangula naye ng'agenda mu mateeka ajja bawangula ate osobola kuwangula sisitimu eno sisitimu tebagiwangula ng'ate oli kugenda kuwaabira sisitimu mu sisitimu yiba n'abalamuzi bali mu sisitimu ate basobola kubanga ate bakufe balinga ekirime bayinza okuwali compensation nti katukuddizeewo ebbanga lino lyonna okuva mu gwokusatu lyotudde essomero kalikuwa ssente obiveemu ati osalewo either ogenda ne sisitimu oba ovire eddala ku mulimu owummule kakati amakampuni gonna gagenda kukolawo gatyo puliriza mu bbanga ttono okuva kati organization zonna zigenda kukolawo zityo batandise mu bbanga ttono okuva kati simanyi ofunye scholarship bweru okola ne digital identity ng'ogirina yes simanyi ekitongole you applied for job olina okuba nga olina wetwogera ku digital identity it is a package tegeeza n'account mu banka erina okuba nga ya digital buli kimu ekikyo kifuuka digital kubanga eno ID efuga buli kimu ye motherboard ekikukwatako aya nafe abali mu Asia abali Europe abali America yonna abali mu mawanga gonna agebunaayira mu kyetegekere kino nga bukyali kitandika butandisi bagenda bagoba ku mirimu mudde gwabwe bagenda bamasente ekyalaakere ku mashapu gambe nti obanja emyezi emeka nti emyezi gyange 6 sente zo tetuganangako zikuwa naye twagala otwe digital account mutege ku mobile money yange bagamba account yo needs verification yetaka okuverifyinga and verify over deleted genda ogize upgrade sente zo zituuleko zipendinga ziri mu bbanga kakati ogenda ojja upgradinga kikwetagisa digital ID ng'akakwakuliza akasooka ebbanga ogenda ginyumizaki era bagamba twagala digital okusikaninga obukowekowe okusikaninga amaaso buli kimu bakifune byonna kati bino ebyakasikaninga amaaso ebyo so oba oli mu nsi ezo pulira ng'olina kasente kandi okuteekateeka nga bukyali oteekereteekereko ewaka kubanga bugenda ku ky'omulundi ogwo mulundi gumu buli kampuni egambe nti kyekyo nti kati ffe tetukyakwata kashi twagala cashless nti ffe tugenda kutandika kusasulira mu bitcoin cryptocurrency ate cryptocurrency ng'okugigulawo bagambe twagala digital information kakati ate mmwe pulira ba civil servants ekyamwe ate kiri waasi kyo kiralamuko ate kigenda tandika nammwe abakulu abali mu government ba civil servants obamanyi bebana abakulu abali mu government bebana abakolera gavumenti gavumenti zigenda kera bugezi ku makya zigambe nti okuva n'olwaleero oba oli mukozi waffe tugenda kuddamu okubakola recruitment bintu byakubaza kati bujja olina okuba ne digital identity kukakasa okuddamu okufuna omulimu gwa gavumenti nti nga bwe bakola abasomesa mu bbanga liri nti muddemu mwewandiise muddemu musabe emirimu kyokka oli ku mulimu anti baagala ku upgradinga system oba sente bazikwata emyezi 3 nga tebabasasula nga tezirabika nti ate kiki tugende mabanka gamwe mutereze accounts ziriko obuzibu oduka mu banka bagamba nti digital twagala digital ID nti ate kaneri entama nga teri kati tugenda zifuna tewali kasente oba osigala osomesa oba oddayo ewuwo gw'omanyi kati awo wetugenda awo kati lubereberye gundi okubikulirwa 13 manya 13 16 17 awo kirira nti egenda kuwaliriza
nampaka ensolo buli ssekinnoomu okufuna akabonero ako. Ate twagamba nti akabonero akagenda yitira mu tekinologiya okusinga tekinologiya. kakati ono musomesa gusibudde oyo waayo kakati weba tebagenda okuba nga bakola ki bajja mpola bweyatuuka ogenda mu gavumenti hospitals kami gavumenti yonna egenda atandika okuba nga ekyusa gundi yayo system. Oba oyagala kusomera mu ssomero ya gavumenti omwana alina okubeera ne digito. Oba oyagala kugenda ku university za gavumenti digito. Malwaliro nti digito. Kakati mulabe tujja genda mu private bayise etteeka ligenda yita all health institutions education institutions bank sectors omuntu tateekeddwa kola kino nga tamaze ku upgradinga information ye. Nafa private tebatulese ate private era license government yejuwa nkitegeera bulungi awo wetujja tugendaawo kati era mweteeketeeke nga bukyali bw'oba oli ebweru ng'olina kasente baako kooteekateeka buvuubizi bagenda okugoba ku mulimu mu magezi infact gwojja okwegoba ogamba owange gwogenda olondako nti kanve wano either Kristo omuvaako you embrace the process awo oba process ogyesonyiwa nodda mu kyalo. si ate amanyira ekyalo ajagamba owange naddala kategera fubutuka eyo mu mawanga ago agebulaya egyo bafumbira bannaffe abali eyo ojja kuba oli Uganda njagala agenda simanya Abu Dhabi kukola bakugamba olina okubeera ne digital ID oteekeddwa okuba nayo olina okubeera ne digital kituufu nnyo oba togirina tosimbula ku kisaawe. Ekyokulabirako wano nalaba mujuzi mu covid wano nga tolina bagitanga ekipalati eyo covid certificate oba togirina togenda sobola kola ki kubuuka kugaye nga tosala na kyalo kwobeera nga tosala nga tova kukkiza na kusala kyalo kwobeera sigala wooli waawo olina okuba n'ekyo ekipalati ekikutambuza. kati eno system ey'akabonero ono mu ntandikwa egenda kubeera yakyeyagalire nti kaŋŋende naye jjukira stage ezigenda zikula bwekiri akaseera kajja tuuka na yabuwaze yampaka etandika yakyeyagalire ejja tuuka ekiseera nga yaki yabuwaze lwala nti kati gavumenti zonna bajja zoodalinga bwekiri ziyise nga bwe bazoodalinze digito eryabadde order from above omukulu yayogedde eri gye batuula kati buli nsi eri ku upgradinga to national ku digital identity. Bino babivuddeko bino buli nsi oba oli Kenya oba oli Uganda oba oli Rwanda oba oli Tanzania buli nsi yonna erikola upgrading national ID. Kakati ekyo ekinaggwa pulira gavumenti bagenda ziwodalinga ziri gavumenti zaffe ezirina mugongo agayimira tegakyaliwo bakaboni yonna bagimenyamenya bali abasajja bayiwa system yonna bazibanja amabanja zirina tizisobola kukola muzira kwekalakaasa nakwekaza nothing chekede bajja gamba kakati gavumenti zonna pulira modalinge ba civil servants okubanga okusigala nga bakola okusigala nga bafuna salary babe nga balina digital identity. Kati goli musomesa mu ssomero lya gavumenti oli simanyi oli nansi simanyi biki byawe ya anytime from now ogenda kwegoba nga teryakukutte nako ogenda kwegoba gwe mwennyini unless ng'osalawo to embrace the system. Njakola abantu beeyogeza mukaneo takalimu kano okakenyina anaazi kale kamale gakkiriza tovala abali kupromotinga nnyo bitcoins cryptocurrency bali zipromotinga kubanga gye bujja eyo zizigenda okuba nga zikola ki nga zikola kakati zekuwadde ga bwereere
Bwe kiri. Oboya mukwano gwa muganda wo ngali ebweru yakola. Alowooza yatuuka. Yamala. Bugenda kuca olunaku olumu bakugobe. Tuviire. Gumunyini in fact weegobe. Kwa saa zino gyebiri naye ate bikyali somehow covered. Ekituufu nnyo. Balinga amawanga UK, United Kingdom osanga amawanga nga Wales. Bwe kiri. Northern Ireland, Scotland, England yennyini. UK. Kati ne mawanga amalala ssebo. Bwe kiri. Nze nnako mukwano gyange nyogeranago nti bakugamba ke bakukwata ng'osabira omuntu. Kumusabira busabizi. Omulimu nye bayinza n'okuvunaana. Omumalako eddembe lye. Omuleekaanira. Okukka simanyi mbw'oyogera ku Yesu oba Katonda. Omulimu mye. Omulimu tewali. Kale nkwaba yangamba omu ku balwadde baali tebangobeza ku mulimu. Yapita bujangu mbajje musabireko. Akuba nange nalina akalikoda kaage. Ati weyajja onayita natandika saba n'agaana eri mu ddwaliro oba ng'oli munnansi. Omulala n'agamba nsabira n'okkiriza bali kabakatego. Kabakatego kennyini. Agaana. Yamugamba nedda. I will pray for you when I go home. Nja kukusabira nga nze ewaka. Onalaba Kaggayi n'akuba enduulu. Nti wuuno. Unansabira. Leka naawe. Unansabira. Ali mu kunsabira. Era mbu basooka ne bamutuuze waka myezi 3 nga bakola investigation. Balabe lwaki abadde asabira omuntu. Kituufu abadde amusabira oba nedda. Lwaki amugobamu emizimu. Bamazuula nti no nedda. Abadde alimba. Ne bamuuza era ne bamuwoninga wano tosabira muntu yenna. Tewali kusabira muntu. Nedda. Kakati ebyo biri wano mu masomero kati ageeyo mu mawanga ago tewali weyogerera ku Katonda. Omulimu bakugoberawo, you lose the job immediately. Ukitegedde? So ebintu bigenda kubeera byakuba biralamuko, si byebyo by'osuubira. So tubagamba wano mulowooza tokolaki? Tuli mu byaffe. Tuli ku byaffe. Kakati manyi abatiisatiisa abo basajja abo bakangakanga. Kakanga ojja byewulirirako. Yadduka okubanga okufuna akantu kwonna asimu abalina abantu abali ebwe abaweereza kasente Western Union nga tosobola zijjayo nga tezivaayo digito. Obeere ne sente ku banka okwo naye nga tosobola zijjayo, olaba figga bazifiriizinga. Naye sita 10 meka ndabe. But sorry dear customer, go and upgrade your information to withdraw your money. Kala katendo kalabako. Tezivaayo. Teziri kuvaayo. Bakagenda tunula mu bintu. Tunulamu. Giraawo bagenda naye. Ali kyakola. Owange. Nze sisiti mu ngenze ntandise. Omanyi atafa omukkuto. Tekaluluma. Kati. Jukira ezo initial stages. Tuli mu ntandikwa. Si ye maaka yennyini. Eri kabejja tennaba kugira. Mpola ezo stages za mpola. Ati akaseera kagenda tuuka nga batuse ku final stage. Awo nga buli kimu nga n'okulinnya takisi yokka bweti okuva ebugembe okugenda wa olina okuba neki ne digito. Kati bijasituka ekiseera nga ebintu byabona tebabifaako. Abafaako eyo digital ID nga gye bateekako essira. Ate eno digital ID kyoba olina okumanya egenda kubeera upgraded buli ssaawa okutuuka nga batuuse ku final stage. Tugenda kulanga upgrade. Kati kangoyo ka information. Fe abasooka okufuna national ID wano bwe kiri olaba process gye twayitamu neno ngozeeyo otyo okola upgrade. Waliwo enjawulo. Kati ekiseera kijatuuka ate baleeta upgrade etala esingako eno. Buli stage babaako ekipya tebaintroducinga. Alinyawo okugamba nti after every 10 years bagenda kubangako stage gye bagendako. Nga balinnya kati awo kati gundi bativuddeko nga batiikinga wali. Paka otuuke ku stage gye baagala bakufune bulungi. Kale
Kiriza omwana Katonda omulamu abeera omulokozi era mukama w'obulamu bwe. Ebyo obiwulira weteekete gwoba oli manga geebweru muganda wange. Mswahili agamba chunga maisa. Chunga maisa. Tuddemu empisa. Gira abantu batule kirabo wuuyo ajja kuva ku live nga anti ayogera ebifu. Kale onje ugira n'ogamba atutereze kiba tutegeeze ebanga warning yo one gamba yes olwaleero mpulidde ekigambo kyo era nzikiriza okubeera omulokozi wange osambule amanya gange mu bitabo by'okufa wandike mu kitabo ky'obulamu olunaku luli oliko kima abatukuvu bo nange bazijukirenga bino bina ebigenda mu maaso amaanyi agayitawo Kristo Yesu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kale bannaffe abali ku YouTube tugenda kuba nga twetoololamu katono. Tugenda kuba nga tudda ekitundu kyaffe ekyokubiri era tugenda bavuga Transnight kiro kyonna tujja kubeerawo. Aba TikTok bage bala kutusondera ntebe ya studio bagenda tuwa entebe ya studio naawe obuli ku YouTube so tukasukirayo ekitebe kya studio entebe ekituufu so okweta ku official number zaffe ziri awo ako ka outro akakomekereza nga tumaliri tusiibudde enamba kweziri okwo obosobola okwita mu comment section oba ku official email address yaffe ishtv74@gmail.com n'otuwaayo munaye ate tetoolangamuko wetuti bino nabyo obanga tishe girina kulaba munnange tishe girina bino wakuba nti oneegombesa nyo naye olwo litagiragira ne destiro ho batube at least njogera Oluganda nga ndukola bukozi bwenti ebisoko byonna bijjayo wali obuzungu nkulaba obugira nnyo bulukawo ti nga lujja I understand kitegedde kale bagenda gira awo bajja tugulira yawe bale mutuweeyo ku ntebe oba ogirina tugiteeke ku address oba wa motoka otuwe enamba ye tusobola okuba tugifuna wano mu kibuga Jinja eyinda wano wetuli tusinzire okuba nga ate tukuweereza. Twagaze kiro ekirungi katwetolemu Katonda tusobole okuba nga ate tukomawo mwiraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.